Eky'okusooka olwaleero ndi musanyufu ne bannange kubanga tutandise olugendo lwa kukyusa lwa kuwummula. Neebaza omukulembeze waffe ate omuduumizi omukulu command in chief w'amagye. Ekyokusooka yatusobozesa okukola byonna bye twakola nga tuli mu saavisi nakati okutuwumuza honorably. Njagala kubanyonyola nti okutuwumuza si nti kati wabasudde tugeze mu byalo tugire ki tubulireeyo. No, tukyali aba officers ba UPDF naye barisaavu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti eggwanga bwebanga etwagala ejja kutuyita kubanga tukyali n'amaanyi. Naye so kikulu nti kati tugenda kuwummula si lwaleero naye olugendo lutandise. Tujja kuba nga tulina obudde okukola ebyaffe byetwali oluusi nga waliwo kyagala okukola naye nga tulina obudde. Kati tugenda kubeera n'obudde. Olugendo lwaffe lwatandikira nze nayingira mu nsiko nkyali mwana nga nvudde mu ssomero nga kyali muto nnyo. Si muto nnyo kubanga emyaka nali muto nga nvudde mu ssomero. Pulezidenti bwe yatandika lutalo abantu nga nze abaana ngaffe mu kiseera ekyo abaakulira mu kiseera kya Amini olaba emmundu etunyangala tolina ddembe tolina ki. Abakombozi bwe bajja tewabeerawo kunjawulo. So pulezidenti bwe yatandika olutalo tufuna chansi tinaffe katwirwanire tulabe nti enkyukakyuka wabeerewo enkyukakyuka tufune eddembe tufune kati twagifuna eddembe twafuna bingi. So bwe twayingira mu gavumenti njagala neebaza pulezidenti okulembeze kubanga yampa emirimu y'enjawulo mu magye nankuza okusinziira ku nali nkola kutuusa kati. Neebaza nnyo essuubi yateekamu nange neewaayo seesaasiranga kino kinenkola. So ebyo ekikulu nkubule nti nze nayingira mu nsiko saayingira mu magye nti kyagala kuba omujaasi. Ffe twetanga abajaasi, twetanga baanayinki abakola ki abanyiiga. Wananchi ambayo walikasirika mu Kiswahili. So kyanyingiza mu kubanga lwaki eggwanga terina ddembe kubanga omusajja alina namundu. So ate tufunye chansi yakumulwanyisa. So byebyo nakati sirowooza naddala ffe ab'edda omunsiko
tutwetwala ng'abajaasi boolaba jeshi la wananchi kyolaba twegase n'abananchi so kyekyo wange waliwo bintu bingi twabitandika nga fami waliwo bintu bingi byenali ng'omuntu byenjagala kukola nedda byenali njagala kukola kubanga saali na budde nesibikola naye kati ekyakubiri ngenda kufuna obudde ne famire yange kubanga bw'obeera omusirikale tolina budde bwo bwa famire so kati bijja kutuwa okukisiifira obudde ekiseera kyakubeera ne famire zaffe. Afande, ebiseera bisinga tuba tukola emirimu wabako ebintu bye twenyumiriza mbitwa byosinga okuba nga wenyumiriza mu kusaavinga then n'okusoomoozebwa challenges so bye wenyumiriza mu kusaavinga nze siyinza kwogera ku kimu oba bibiri kuviira ddala omusiko n'okutuusa kati kulaba nti waliwo bye nali naweebwa obuvunaanyizibwa okukola mu sisitemu eno eyaleeta enkyukakyuka ki wange newadde tukyalina ebizibu naye wetuvudde ogeranya wetuvudde netutuuse olwo byonna ebyo bikyusi so nze ekinsanyusa kulaba nti neewaayo nenkola kiyinza kuba si kinene naye neewaayo ekyo kikulu ekindetera ki okusanyuka nti nawaayo byonna bye nali okuweereza n'ekirala kulaba nti omukulembeze management yaneteekamu obwesibe nampa assignments z'enjawulo magye nebweru nange neewaayo sesaasira newadde waliwo ebiyinza kuba nga ebyatuukirizibwa ekyo kibaawo naye ekinsanyusa nti naweebwa responsibilities neewa byonna bye nalina so ndi musanyufu olwaleero okusoomoozebwa challenges zibeerawo ekikulu si challenges ekikulu ogezaako ki okulwanyisa challenges kekibeere mu service kekibeere mu bulamu bwo orisponinga otya yes abagenda kuwummula banange nze kyokusooka okulisa kyakubiri mbeebaza kubanga obalaba nawaswa genawaswa bakala waliwo bingi bye bakola so mbeebaza n'ekirala mbaagaliza obulamu bulungi bakyusa kubanga bulidde nti tituli rejected kati batusuddeeyo just tukyali baserikale babeere ku mulamwa bwatuleetera obuwanguzi kuba nsiko n'okutuusa kati ate bano banafu abakyali mu active service abactive service ekyokusooka bakulisa ate mbeebaza kulaba nti kati bali nani bali mu ejje y'amaanyi eri nunudde
yanunula eggwanga